Myaka kati 15 tugezezzaako okuteesaganya ne Jonathan ng'abantu Jonathan ne yeefuula ne tuteesa buli kimu tulabe nga wabaawo emirembe ne bigaana. Kati ffe baagala tukole ki? Kati basazeewo okutuzibira ekkubo balabe era nga batutulugunya oba bukeere enkya tugende. Naye ng'ate tekisoboka, ffe kuno tuzaalibwako. Abaana baffe babakuba, abaana baffe abava eri emitala nga bajja okutukyalirako. Lumu batukubira n'amasimu n'ogenda n'obagamba ono mwana wa mwannyinaze ne bakubuuza nti mwannyoko ani? Ne bamugamba nti ggwe tolina kuyingira kuno, bw'oba oyagala kubeera eri beera eri lino ettaka lyagulibwa, bw'oba oyagala kubeera eno beera eno eri tolina kukola ki kugendayo. Ne tubeera mu mbeera eyo. Mukadde wange ekyokubiri ndi mulekwa kitange baamutta. Mu Buganda wano kyemmanyi nti omuntu bw'afa ekyobugagga ekisooka baana n'ebintu ebikalu byakoze ki byalese. Bwe mba nnima mu kibanja kya kitange bajja ne bankwata ne bantwala ne bansiba nga ne kitange baamutta nga tebaamusasula mmenya tteeka ki. Ekirala ebintu ebyo bisigalira ani? Ssentebe wa district abasawo bwe wansindikira veterinary officer oba simanyi wa osi ow'ebuziranyivu waaliwa naye namukubira n'essimu ne mwegayirira nti omusawo oyo wagombola ng'ayambadde n'essaati. Abasawo abakozi baffe ab'egombola bambala uniform ng'ayambadde n'essaati eraga nti akola ku gombola. Namulaga na identity card namuga ngenda kujjanjaba bisolo by'abantu. Omusajja osoyo omutima gwe gwalina naabo simanyi abasimanyi bureau security baagaana omusawo okujja okujjanjaba ebisolo by'abantu. Abantu bano bagambye we bagende n'amayibo bajjanjaba covid okudda lutalo babasibira kuno ne tukwata abasawo ne bajja okujja kuno bagemera kuno covid. Abasajja abasawo babagaaniddeawo ku mugga. Abantu bano tebalina nkumu. Naye munnanga abasajja b'omuzungu nabo bano era batawulira. Kati balumba omwana wange oyo abajja okulima n'ejjuzi bamugoba muddeeyo era nga abapangisa abajja kuno babagoba ne baddayo ne batagenda kukola. Naye nga tinze ekiri ekibanja kyange kyampeebwa naye abasajja b'omuzungu bakirumba. Ambachi bakakuwe akasawo ka sementi DPC bantu batuyisa bubi nnyo basawa ebintu by'abantu bakwata ebintu byaffe ebifuluma. Ffe tuli balimi akamere mwe tujja ssente y'okulya naye batugaana okufulumya ebintu bagaana abayingira. Nze nakula guno nabadde n'omugenyi wange ng'ava Seeta bamuganye okuyingira. Nabagamba ngenda wa Nabuuso Kristina si Nabuuso ekyebuziranjivu bwe kubunyaabonyezebwa nga batutulugunya buli utakedde ng'omuzungu wamu n'abasajja be abasakiriko wamu ne poliisi beegasse wamu okulaba nga batutulugunya tebalina ekintu kyalimu kye batukkiriza kuyisaawo awo. Jangazi gya mukono mataka mukono erina ishu z'amataka nyingi naye tewaliwo ezikola ki eziyisaawo. Nyimirira mu maaso gammwe nga DPC w'emukono nga nsooka obasaba temugenda na emotions, temugenda na kucyankalanya mbe abanga mujja kunzija ku ky'okuba planingirako omuzungu tumukute tutya atulekere ku mirembe n'obuweero ate munziza mbu gundi yatemye gundi omukono gundi yalumbye poliisi ebyettaka onja biwummuza ate soke nkole ki nkwate biri kubanga biba bikwatirako daki direct y'ekikyamu biba bibyo setuliko ya wano si ntendeke kubanga erekerera ogwagireeta okukola ate negenda mu biki. Ono manager agambye nti abantu balimba nedda. Nze mwennyini omubaka wa parliament najjaawo nga ndeese kasooli ebuziranjuvu. Ono omwami ng'alaga nti alikodinga nnyo simanyi yangamba president abiraba live simanyi ki. Nze mwennyini Kayondo era n'obutambi twabukwata nze mwennyini. Mama DPC nakubira mwami Kifudde oyo ne mukubira essimu nti nemeseddwa
okola emirimu gyange gy'obubaka bwa paaliyamenti kubanga mwami ogwalu nga yambibwako n'omusajja yali mweru akutte emmundu nnene bweti. Abantu amanya 5 mu bameka mu 2 baali 5 mu 5 n'asasula abasatu. Abo abasasulwa tweteeketeeke kubanga tetwazze gaba ice cream yekka. Abasasulwa tweteeketeeke n'oli jjajja Kabusu akimanyi nti kwiniini ddagala lwa mweteeketeeke. Omusango guli mu kkooti. Mwasasulwa era mwasayininga ssente z'omuzungu mu mwaka 2006, 2007, 2008. Lisiti njirina. Biri ebitabo bye mulaba ku mmeeza wali birimu amannya gammwe. Era ng'omuzungu agamba nti abo nna basasula nkuma gwe tosobola kusiika nnyama buli kanako. Buli kaseera aba akulingiriza. Buli kaseera aba akola ki? Kati olw'okuba musula ku kizimbe kya mukulu, kakati orders zonna omukulu agambye katuddeyo ne DPC tukiteeseeko twawule tutya abantu bano kuba mu butonde ffenna Mukama alina bwe yatwawula.